boogera ku nsonga y'ebitaano eyimiridde etya ekyo nakyo kankyogereko mu bufunze kireke balumyanga mutwe mu palamenti mwe tutuula yentikko y'embalirira n'okusaasaanya ensimbi ezirabirira abakulembeze n'abakozi ba gavumenti bonna. Palamenti erimu abakulembeze abakulu basatu, erimu basipiika, erimu prime minister ne leader of opposition. Etteeka eritwala mu palamenti lirambikiddwa bulungi. Omubaka yenna bw'aba aweereza ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo alabirirwa mu ngeri ya njawulo. Kyova olaba be na leader of opposition nawerekerwangako emmotoka 3 n'abaserikale 15. Ndi commissioner mu palamenti ntambulira mmotoka yaki ya gavumenti kubanga ndi commissioner mu palamenti. Abakulembeze ku ddaala eyo bwe bawummula baweebwa akasiimo. Omuntu asinga okunyoomebwa kale mbabuulire omuntu gwe basinga okulabirira obubi kubanga leader wa opposition abeera nga prime minister wa opposition. Ono mbaka omukyala mumulaba emyaka 5 weginaggwako agenda kuweebwa akasiimo kali mu bukadde 100 3 eryo etteeka eritofuga. Muto wange Kyagulanyi yagifuula ensonga yali mu palamenti emyaka 2 n'emyezi 3 yaweebwa akasiimo ka bukadde 320. Kati ndozo kyamuluma lyezange zaali nnyingi okusinga ki naye ze nali leader wa opposition ye yali mubaka wa bulijjo. Kati ndowooza yensonga lwaki nasirika ne ngamba nti kakati nze omusajja munnamateeka omuyivu ate ngendenga nyinyonnyola ebintu ebyanga okutegeera enengamba ekyo kijja kinnyonnyola ayagala okukyogerako agende ng'akola ki. Mu palamenti tulabirira sipiika, deputy speaker, prime minister n'abalala abakulembeze n'abaaliko. Kati kawe ekyokulabirako ekyangu Muzee Sekandi mubumanyi yali deputy speaker wa palamenti n'akula n'afuuka speaker n'ava kuba speaker n'afuuka vice president. Kati kambabulire mu palamenti nze ntula ku lukiiko olukola embalirira ya palamenti gye bayita commission era nze ndabirira bannange bonna. Buli mwaka tuyisa ssente ezirabirira Sekandi ng'eyali deputy speaker, ne tuyisa ezimulabirira ng'eyali speaker, ne tuyisa ezimulabirira ng'eyali vice president. Emirundi emeka Sekandi tumuyite mubbi okujjako ng'olina akatuli ku mutwe ng'ebintu ebizibu nnyo okutegeera. Ate Sekandi tukoma muwa buwi kasiimo ka buli mwaka ne tumuweerako n'ebirala emmotoka n'ewaka tulabirira ewakaawe abakozi abamukuuma. Leader opposition bamunyooma ye tebabimuwa kubanga ekyo kya mutima mubi bagamba aba opposition. Nange nandibadde mpewo ebintu bye bimu naye lwange yaabwe Muzee Kinuuso ali wano Kalungu tulabirira nga yali prime minister n'entebe mu nnyumba tuzibagulira. Kakati bwatyo balabirira abakulembeze ng'omuntu yali ali leader wa opposition bw'oba otambula emmotoka yeewubirako fulaga y'eggwanga. Akabonero k'eggwanga kintu kya kitiibwa nnyo okusanga ya leader wa opposition ng'engatta egudde olubege nasobola kutambulira emmotoka emuwa kitiibwa ggwanga liri balikka mu kitiibwa kyaki kyaliwo. Bwe twakola tutya amateeka kakati alinayo etteeka eddala nga siri enjogeddeko ajjani bagambe mumubuuze gye yagasomera nze gye saali. Kati n'olwekyo eyo nsonga nagimma amazzi kubanga nnafu. Sakalulu Mwami Mpuuga agezaako kubanga konfesinga Bannamasaka era avuddeyo kubanga ayogera ku bitaano agambye nti buli kaseera abantu bamulangira ebitaano nti kambyogereko nabyo kiggwe era n'abannyonnyola lwaki yali ebitaano. So okusinziira ku ye ebitaano bye yali yakaali kasiimo era ategeezezza nti buli awummula mu kifo ekyo bamuwa akasiimo naye ejjukira yaweebwa nga tanawummula. Era bakugamba nti bonna babaddeko mu kifo ekyo teri yali afune ssente ezo oba zaatandikira ku ye nze naawe. N'atukakasa emmotoka gy'avuga byonna abyogedde era nga bibiri bya gavumenti
lwakuba akola mirimu gya gavumenti. Why? Akalulu kano nze naawe neffe wetuli byonna tubikuŋŋaanya ne tuba nga tukutuusaako mpola mpola biki ebitambula biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ate munnange tubadde tukyali awo ne zireeta omwami nga mukambwe bitya. Ono alina obusungu ku basiraamu. Lwaki muyinza okwebuuza lwaki ku nsonga ze bavuddeyo okwogerera Chosen Beki Amafuukule. Atuuse n'obabuuza nti munnange okubukambwe we muliko singa mmwe abafuga eggwanga lino temwandikubye bantu amasasi. Nga nkyali mulamu Mukama musabe Saleegi gwe kinaanyiza nkwetondedde nsaba Katonda oyo munyazi Mungu musajja musiraamu nange tatubanga president musiraamu nga nkyali mu nsi eno. Olaba mukamba olaba muyomba nga Chosen Beki egenze kukaaba singa bukyanga oli president gwa akayana bw'otyo. Mwana tubeeremu bw'ogamba nti oli munnaddiini alina omutima gw'eddiini olaba okamba olaba otyo interview ku interview singa bukyanga bwe president w'eggwanga lino nga gw'olina emmundu amadde go gakulembera banne basajja mweyebaziwe Mukama bantu mmwe muyiga era nsaba Katonda yatonde eggulu n'ensi n'eggwanga terikulemba nga basajja mmwe kubanga mulinga abaafaako ne mugenda eri Katonda n'abawa obuyinza mwogeza maanyi. Era mwami Museveni ze simwebazangako mu video eno mwebazaako ekintu eki yafuna engeri gy'abakwatamu n'abanyweza bw'ati. Temusoboka bantu mmwe temusoboka. Mubiwulidde ate ye Samida Maite family avuddeyo okulambulula ensonga abantu gye bamulumiriza nti ali so controversial era n'avaayo n'agamba nti ye anoonya buyambi mbu ebyobufuzi yabiteeka wali wabbali anoonya buyambi asobole okuba nga alongoosebwa. Tafuddeeyo obuyambi abufunye mu bwani obuli wa NRM obuli wa FDC obuli wa NUP obuli wa nti yenna solonga azamuwa obuyambi so nti ebyobufuzi wano tebiriiwo. Bannayuganda ebintu bino muleke kubitabula. Wenkoledde vidiyo eno ndi bombo mu ddwaliro sobola kwogerera mu woodi kwe kujja ntuuleko wano. Bebe Cool tavangayo kuŋŋamba nti sooko osupportinga gavumenti gyempagira ndyoke nkuyambe. Banyambye ng'omuntu asupportinga ekibiina kya NUP akkiririza mu Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi. N'essaawa zino tebabitunuulidde batunuulidde bulamu bwange. Era mbadde nsuubira mbadde ntambula ne bannayuganda abatunuulidde obulamu bwange. Kitegeeza mu mbeera mwe tubadde omuntu yenna atuyitira obuyambi tubukima. Era jjo twandisanyuse nnyo emmundu ne tugitunuzamu abo abaali balowooza nti siri mulwadde nga ne Kyagulanyi ampise. Olulala balekere okukkakkanya abalala. Newe mubanga mukivuze mukizza gye mukizza obulamu bwange bwava dda mu byobufuzi bwavaamu dda politics bwavaamu ebibiina by'oyagala ne byenjagala nasigala nga Saamu nsooke ntaasa obulamu bwange. Munnayuganda akyayimiridde nange nkyetaaga obuyambi nkyetaaga essaalayo. Tukwatireko Bebe Cool. Corporation ebadde egenda okukolebwa oba egenda okukolebwa yeetaagisa kumpi miliyoni nga 3. Amazima we tubanga twafunyeeko ze tufunye tukyetaaga obuyambi. Eno ye nnamba yange baganda bange. Nkubiraako nsabiraako. Woba oyagala okumanya obulwadde gye bwava nakyo ekituufu nga tolinze kutegeerera emikutu gye nteekako bino gye gino guno gwa Facebook egya TikTok giri ebiri. Okuva gye nalwalira sivoolanga ku muntu yenna mu bigambo byange sajja kukkakkanya muntu yenna ebigambo ebimu babinteekako buteesi nange embeera ano nembiraba bulabi. Olumu nendaba nga nfudde bambise nga mu bantu bonna abanzijanjabye n'abasapootinga gavumenti eri mu buyinza teri yali aŋŋambyeko nti obuyambi buno mbukuwa wagira Museveni. Nange sijjangako kubagamba nti bane mumpa obuyambi mpagire Museveni oba mumpa obuyambi nkyawe NUP oba mumpa obuyambi nvume Bobi Wine oba mumpa obuyambi terina muntu yali ampadde buyambi naŋŋamba we tubukuwa n'owona tandika okuvuma NUP. Muleke kutabula bintu bino.
ebigenda mu maaso ebituufu jangu ku mikutu gyange ofollowinga okuva gye byava Facebook yino TikTok zizino tulabe obuzibu bufa abamu bavuddeyo ne bagamba nti Sammy the Mighty Family ekintu yakiye kyabali nti babadde batandise okuba nga bafunye ekyokwogera nti Bobi Wine teyamuyamba. Abamu ne batuuka okugamba nti Sammy you not serve two masters ateeko naye ye akugamba kimu nti munnange nze njagala ssente. Sammy bulijjo akyogera nti bamusaba miliyoni 3 tibamusaba miliyoni 3 okulongoosebwa era n'atugamba nti n'ennaku zaayiseeko yali waakulongoosebwa naye ennaku zaatuuka nga ssente tezinawera so n'asalawo anoonye ssente buli njuyi zombi buli omu asobola okumuyamba amuyambe naye munange abantu abamu ndowooza bafuniddemu engeri endala. Agamba nti alina kyayisaawo abamu ne batuuka okumulangira nti si mulwadde yeyeekoza abamu kwegamba naye nga ye akalambidde agamba nti yena n'amuwa obuyambi ye talina buzibu naye ye pate ye eri emu yokka ya NUP. Eyo tuvuddeyo. Ono abuuzizza Chosen Beki abasiraamu obaagaza ki era nti Chosen Beki obalaka ki abaffe tuwulire ensonga zino. Chosen Beki abasiraamu obaagaza ki? Chosen Beki weegendereza abayisiraamu akatobamanyi bazadde mbuzaazo akatobamanyi wagenze n'ova e Uganda kweyapo zonna ze wabuuse ng'ogenda ku Kaaba wagenze ng'opama n'ogenda ng'omaze okupama mu toileti bw'oba eyapoli bwena wasaze okutuuka ku Kaaba ng'enyuma wakyakuliyo obusera. Simanyi olina wakuza amala galinga ga muwabuto simanyi oba osobola okusangula ennyuma n'ogenda okwata ku Kaaba y'abayisiraamu. Olabye abasiraamu ebanyiize Chosen Beki, olabye abayisiraamu Chosen Beki we bakutabukidde navaayo ne mbagamba kamera egenda mukozesa gwokimanyi Chosen Beki buli nnaku atuvaayo vidiyo ne bbaawe naye atuwaddeyo vidiyo eyamuleetedde akabasa yavudde Uganda nga alina obusera ennyuma n'agenda akwata ku Kaaba. Busheeka Mujahideen bwatabukidde oli nze abasiraamu mbamanyi tozanyira ku ddiini lyabwe n'abakati kyetusaaga naye abasiraamu bantondo abasiraamu bakomanigana bwa respect tozanyira mu bintu byabwe. Omusiraamu wadde oli sitayinza kukkiriza kukola bya kidongo ugambe baatabukira Bobi Wine just kumutuuza ku mwanjo ani atuuziza oyo ku mwanjo woowe abasiraamu nze mbamanyi bantu bali sensitive era ka video kebakoze Chosen Beki nategere kagenda kuleetera leenya tunnatoola shahada tuli mukyala musiraamu ogende Kaaba okutte mu enjala zo zikyalimu obusa okwata ku jjinja lyabwe Basheeka Mujahideen bakulabe bakamada ne basingo maamu benyina ne bagamba muno tiimu Chosen Beki ba Sofia ba Aida bakutabukidde nga bategedde ku video skiti bw'okwali otandise okwonoona nga bategedde otandise okwonoona tukyagenda maaso n'okukola we are keeping it up with the Chosen Beki ani mwami budala naye nkubuulira abasiraamu abo beegendereze ng'ozanyisa eddiini babuuza Seeka Muzaata weesamoninga gundi ono yani ono comedian. Abasiraamu bantu bazibu nnyo situmalaga baleeteko nnyo malala kale nkusabira obivulike genda maaso n'otuwa bu vidiyo naye wategedde bu Seeka Mujahideen bawutaddeko embeera gw'ova eno n'obusaaba ogenda okwate ku Kaaba ogenze ne kufulu y'ennyindo abasiraamu eddiini y'obuyisiraamu ligenda empola nze ni musajja mukatuliki naye abasiraamu mbatya ogenze n'omukufulu okwata sikiiti okutte n'ebintu nasangula ogenze okutte ku Kaaba gwe Mujahideen okumanyi okutambulingibwa omu Kampala tambula ne Lucifer. Era y'omuntu y'omu avuddeyo n'alabula ba bloggers abagambye nti bannange mubeere beegendereza sitoole ze mukola ki ze mwogerako nti nze ondaba ndi mitala w'amayanja njogera bye njogera nga mmanyi nti teri agenda kukeera ku makya kunoonya nti njogera bye njogera nga mmanyi nti teri agenda kukeera ku makya ateeke ekipapula kye bakuntumye kubanga ndi wala nti naye mmwe basajja battu muli Uganda obureekinga amawulire n'okkatiriza n'osimbako essira nti munnange waliwo abantu abamu betagenda kukola ki boogerako kino nno abadde akyogera kusinziira ku byatuuse ku Franka Ntambi.
Flagantambi bujanyita sibanyi jagana sibanyi flagana yo mvubuka ine olubalewa gravity go yakuba abere shalom aitali munda oyino tambula nekasajja kano hey nze lubale gwensinza mumanyi tambula nakasajja kano Flagantambi ba asuze kumere siri musanyufu wekomera sinju cyo ino sanyu kango musajja mulaba mutaddeyo ne industry no mamu kakasanti yagwa waliwo abantu entities ezagenda kukiriza industry kugwa naddala abagibaddemu nga bagizimba nakoola ne mbagamba Swang's Avenue yaligizanyira kajja tegeera kyazeyani ne mbagamba Jeff oyo mumulaba musajja musise Jeff ye musajja ne omusanga mu ndongo tatamba na kanyama Jeff kubayo ye profile yitabe yana babouncer ne Jeff ina respect abantu bamuko ja commanding mu music industry nga muganda wange waliwo omuntu gweyogerako n'ogamba nava ne mbagamba video Jeff asobola okuteekamu akabumbike ssente abantu bawulira buli kintu Jeff kiwa ayimiridde alina ssente ala ni biliyoniya basobola okufiirako ng'ogudde buzibuka video bw'oyogera bw'ogezi analyzinga nze video yange nali njagala kutegeeza Flagantambi ntegeere ennaku yo waliwo abatasobola tosobolera ko nze okulaga nti asta neba nakusiba njase ennaku bbiri bagenda kubonyaabonya abo balala ne kugamba looya baabwe balala nnyo abo bajja kuvuga kifuba bakuswaza abayinza no Jeff ye muntu ayinza okukola omuntu ekintu kyonna kuba alina obusobozi azironga azogedde ku muyimbi we ne Jeff ye muntu avumiddwa nga tali yakitinga n'ovuma omuyimbi we n'asigala ng'akulika naye nze nategeera nti industry eno kati ekyuseemu holoka shift akatandisa okgenda tikatya bw'olaba emijiji gy'abayimbi abaliwo today ekisinza okubabonyaabonya management kiki ekyatunda abayimbi abaasookawo ntubagulumiza nti kamiliyoni wakabi balina management entuufu naye bonkumenyera ebitongole oba ebikonge by'abayimbi nga bina nga Jeff talinaamu mukono ojja kugamba nti nno omusajja yasibisizza omusajja amusibisizza mu bukyamu kati ani asinga kamiliyoni okuyimba e Uganda ani yali amanaginga kamiliyoni mu kusooka bamuyita Jeff Kiwa ani yali asinga Radio and Wizo okubeera ab'ettabu nga tonnanzira namu mu comment jamu just jukira ennyimba zaabwe how they came breakthrough yaabwe mpaka that consistency naye ng'ani abateekateeka Jeff Kiwa ani yateekateeka Kiba kalungi omufuula from a dancer to a main diva queen kama gwe mwenyumirizamu kyono akuba ani yali amuteekateeka tudde mu mazima like no shades tudde mu mazima njogera ku muntu ali mu office entuufu nga byakola abitegeera ani yateeka Kiba. The answer is Jeff Kiwa. Teka tutunda bagamba industry yagwa kati baani ki mujiji kyo oguliwe ennaku zino nga tugamba bakuba muno bwana kati bali bagwa kali bagwa ne mu abakuba oyinza okuyita amanya ali like ava peace anyamuteekateeka Jeff Kiwa ndowooza mubiwulidde abantu amu boogera ebintu nga balina kibe beesize gamanyi nti niwe nakikubawo siri wano niwe nayogera byenjagala siri wano omuntu ajja kunyigira eyo ate ananzijawa nti naye gwe musajja waffe oli ku butaka ate ovaayo n'okkuba omuntu obusungu ne bulinnya n'agamba nti nedda ono njagala muyigiriza essomo gambye mubire begendereza nga tuvuddeko eyo munnange abaana bakukkulumidde jazzi ya Uganda Cranes eya Yero bagamba mbu jazzi eyo erina ebisiraani era mbu yatukubiza omupiira mbu singa tukyali ku competition eno eya CHAN mbu naye buli we twambala ejazzi ya Yero babagambye nti nga wetugenda mu AFCON nti mukirowoozeeko jazzi ya Yero eyo temuddamu gyambala ne banekiro tubadde tusaba fufa omujozi gwa Yero tugukooye tugenda mu AFCON naye omujozi gwa Yero tugukooye mutuuseemu kasa kyundi flag yaffe erina kala 3 tukozeseko kugwa red oba kale tukozeseko bakugwa white naye man omujozi gwa Yero teguyina wino oba temukiraba newe gubeera nga tugobye wino eba yakusindikagana n'omujozi omweru n'ogwa red guleeta wino eri crucial tukikkirize tukigaane tulikozeseko ku mujozi omulala banenze munansonyiwa bannaye nze just oba ndi mutitiizi biki naye nze Yero
jazeyo terina wini mu Uganda ekyamazima Uganda Cranes yeeraagaanyi tukozeseko ku kale endala bibeerawo ebijozi ebimu bigaana ne ttiimu ezazirina n'ogamba nti bwe tusamba ekyo ekijozi kigaana naffe tukiyina banejyero temuli wini yaffe atyo omwana akukulumye atugambye nti omujozi ogwo gwa bisiraani naye era bwe batyo ffenna bwe twafulumye Uganda, Tanzania, Kenya ffenna empaka ne tuziwanduka. Southern Sudan Sudan yasobodde okuba nga ate yo munnange yeesooga semifinals era nga yagwangulidde ku penalty kipa waabwe yasobodde okuba nga asevinga naye nga byo bwe bityo kakati kusinziira ku looze nalabyeko ejja kubeera is Sudan, Senegal, then Madagascar, Morocco oba bwezityo draws we nazirabye nga zitambula naye nga ffe munange bwe tutyo we twafulumye naye ng'omwana agambye nti nga we tugenda mu AFCON tubadde tusaba omujozi gwa yero munange tube nga tugwesonyiwa oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.